fine girl omulenzi gwagamba gwe nagamba mu muganda wange era muganda wange ekyo sigenda kijjawo ekitegeera nemuleeta ewaka nga nkigenderedde cause I had to do revenge ekitegeera. First of all, that guy yali tampa sex amala mu buliri okiwulira. I cheated nga nkimanyi. I did it purposely owulira. Nendeeta guy oyo n'abeera ewaka nemugamba onagenda abeera naffe muganda waffe nga takimanyi owulira. Ne tubeera ffenna mpaka we twasenguka ne tudda mu nnyumba ennene. Bw'otwali mwene nnyumba safakinga n'oyo guy oyo Junior. Oli ku Lugambo Nation. Twafakinga nga tuli mu nnyumba empya. When we fucked, that's when we recorded that video. Nengambe no video ngenda gitereka njiraga ono omusajja mulage the real Shan. Ngali mu sexy okitegeera. Kuba omusajja yali tampa sexy, yali tamanyi kyakola nganzanyirako. And me I hate someone yefuula nti amanyi kyakola nga talina kyamanyi okitegeera nga tamanyi kyakola owulira. Anengamba n'omusajja asaaga ngenda mukolako revenge and I brought that guy at home n'abeerawo. We fucked bwe twasenguka ne tudda mu nnyumba ennene owulira. Oyo muganda wo iye nga nenkwateka video nenkakolaki nenkatereka. We fucked. We fucked. Okiwulira. Naye nakikola nga maze kitegeera nti ono bba wange bezina nani ne kyali wange finest soko ove ku byono ate ebyono naye byo birala. Kati kwa video nenkatereka ako ka video nsi yali akainanze kadde no owulira. Nga nkimanyi ngenda kyo olunaku lumu mukalage bisa mugambe wankola kino I also did this. Owulira. Nenkatereka nga nkimanyi nzinze kakaina n'oyo guy yali takaina saakamuwa. Ompulira. Nze ebyo bisa oyo fine guy byagamba mu bisa twali tumuyisanga byewaka nga ndeeta abasajja. Tewaliwo omusajja mulala yenna gwe nali ndeese ewaka okuggyako oyo ani Junior. Pozi ne muto wange. Owulira. Nedda twali tubeera ffenna. Okiwulira ati agambe nali ndeetanga abasajja. Yajjanga ne tubeera ffenna mu holidays n'addayo ku ssomero. Owulira. Kati oli ku Lugambo Nation. Bwete motherfucking n'oyo guy aka video nenkolaki nenkatereka. Omwaka ne guggwako gwa 2025 ne tudda mu 2026. But when 26 nasooka laba fine girl ku live yali ku live. Owulira. Oba nze yali ku live oba fine girl yali ku live simanyi beera baddi naye message zaabwe zindaga batandika okwogera last year okitegeera. Kati bwe naye fine girl ku live ebyo saa twate tuli ba mikwano ne tufuka ba mikwano. Fine girl natandika okujjanga ewaka simanyi oba nyegenyege ya last year saagenda mu nyegenyege. Bebagenda bisa yagenda but they told me yalina omuwala omulala munyegenyege owulira. Ne bangamba era yali ne fine girl. Waliwo omuwala bamuyita Shiba yangamba. Nangamba bawo twamulabye nani ne fine girl. Ne mbagamba tewali buzibu okitegeera. Kubaze nali mmanyi fine girl nga bwali kyali wange. Tagenda kukola kya busiru. Ate ne bisa nali manyi tasobola kukola kya busiru. Owulira. Ne babeera munyegenyege ne bakomawo. Bwe bagenda munyegenyege simanya biki byatuukawo wamma. Bwe bakomawo omusajja n'angamba abawala abaddeyo nga bamwesibako biki nga bamwagana ye yadde tabaagala. Ne mugamba bisoza sikumanyi. Ne mugamba okay tewali buzibu. Ebiseera fine girl n'abanga ajjanga ewaka owulira. Nga tubeera ffenna ewaka nga fine girl asiibe waka ebyo fine girl byawoza mbwe wange talina wuwe. Owulira. That girl yajja ewaka nga talina nnyumba oba yose yali abeera wama oba wazadde waabwe simanyi. Yajja ewaka nga agenda noonya nnyumba najja ne tusula ewaka ffenna. Ne tubeera ffenna ne tufumba emmere ne tulya okitegeera n'amala n'abano naba n'akyusa n'agenda n'agamba kagenda noonya ennyumba. Ne mugamba kale tewali buzibu. Ompulira.
Bwe yagenda ne tubeera awo ewaka. Oyo gayo gwagamba mbuno namulya omulundi ogwa gumu. And I was doing revenge about my man Tiankola. Iye okitegeera. Kati omusajja bali beerya ne fine girl. Owulira? Sikimanyi nga nze manyi just ba mikwano. Okiwulira? Mwelya n'oyo guy nga mwalyanga mu recording ye. Nedda twali tetwe recording kati video ya fulumate oba yali wait. Okay, mwe recording. Nga fine girl obeerya n'oyo musajja. Nze nga numanyi oba just ba mikwano nga obeera ngo manyi mukwano gwa bbaawo nga mwina emboozi okitegeera. Oyo mwala nga ajja nga abeera ewakadde no nga simwinaako buzibu. Owulira. Neze anyway byonna sigenda byogera njaga twogere ekyabaddewo kati. Nze kye nategedde those guys were fucking. Naye nze bwe nabimubuuziza omusajja